I know ayomba ngechimuyomba ati promoter we Denmark gwe bayita Melody series munkwate bulungi Melody series za Owedde nkugambi bakebedde nga kampuni ziri kiya kuba yasinga crypto asinga okuba omunene mu America zezone multi billionaire yabadala birabo nabone basenga asili bona kuba yabogoboka kinazaako bosenga asiga tenjali baluma nabo tujja baddira edda bagye mbagamba omusajja nga agenda akuba endulu agamba bannange mfunye obubaka okuva wa producer wa promoter Mero Owedde ni makanga muyimbi munnange oba ne kyalinga nga nkuza mu kigroup kye bayita Lion Island atandirira tagara ngende ngole ku center musikide voice note screenshot mbaye kamina ngambe sikuwa sente sikuwa mulimu mbuyempite mu mbaye kamina na ina tour kamina na tour inde mugundi muno ne Denmark ata najikuba ne Sweden ne Norway kati weyategedde nti Kyekisera is the only person in Dubai America saha siba kati ku nyonyi muchuzi agwa olwabwomi saha kati ayine ebitambula je yayimba ne bakaba saha yayimba kati ne bakaba kati muzeyi wa dandu olokuba nti agala nyaka sente era muzeyi wa dandu ebisera byayimbira mu kedda bambi mayika sokemba nyonye ku muzeyi wa dandu yani muzeyi wa dandu yatuka isira nayimba ebisera ebyedda mukatonda muggulu omusajja oyo yayimba baba bero sikukunga tumulabano mulabanga president asuka natumya convoy nejja ne mukima convoy ngejja ne mukima netwala muzeyi wa dundu okuyimba kifuba ku munda ayimbire Janet. That is how big muzeyi wa dandu was. Okuba muzeyi wa dandu yali w'amaanyi nnyo mwembabulira muzeyi wa dandu yakolanga ebintu and he could get away with anything. Muzeyi wa dandu agenda kufaanana mu Didi aba following gundi ya Didi nti omuntu omunene wabamu ne ego nga n'ebintu byakola ebitali bituufu down follow ye ebeera nnyangu kati muzeyi wa dandu akutte ekkubo lya Didi wa dandu yakuba ebintu abasajja bannamagye bonna nga baagala muzeyi wa dandu n'akola erinnya mu East Africa wa dandu n'afuuka wa dandu n'agaziwa wagandu ne yeeta kati obuzibu wajjira erinnya lya wa dandu lyagaziwa okusinga ku ye lyambulemu controllinga stardom fame girabe edduka nti wa dandu yakula nnyo erinnya ne ligejja nnyo baami ne limutolokako omanyi okubeera wano naye ng'erinnya lyo liri eri oliyita naye ng'ate sola ddikwata lyo lidduka okusinga gwe image eri wano ng'omwoyo gufubutuka mu mufumu ng'omuntu bamuteeka mu kkomera omwoyo ne gumufubutukamu kati million yagoba omwoyo gwe nga guddusa erinnya lye nakatagukwatanga sometimes fame eyinza okujjanga nnyingi nekulema okubeera nga omaintaining oba okontaininga njogera ku muzeeyi wa dandu Chameleon eyali abba amannyo g'amashini ekawempe musaluni ya mwebe njuja iwakisira ku bituufu nga Kyekisera yangulidde edda meloni sayangulidde edda meloni nzekola video z'obwerere Chameleon manyo ogenda kunyumira video kubanze mpomerwa nange ebinyanga lizo Chameleon alulanga abaddewo nga bayita kwatwako naye Chameleon azayimba nga bakwa mikwano gye gyamwetamwa njagala mbazanyira akatambi kamu mbalage nti Bobi Wine is the realist nga tunatuuka nakwiri basa tugenda birambulula abagenda kanteekemu Bobi Wine speech kufa kwa Humphrey muganda wa Chameleon yafa omugenzi may he so rest in peace Humphrey we yafa. This is why nzimanyize ndaba nnyo ebintu Bobi Wine Humphrey ambatere mu buzanyi mulire eddoboozi lino nze Bobi Wine nze mwegendereza ebbanga ddene speech ye liriddawa. Sending money with Remitly isn't just simple. Nyoka amazi ngate banampa zambi zeni wa PayPal Remitly byebiki mbazanyira akaloboozi kano mukawulire. Why Bobi Wine is the realist. Olwo Chameleon anyoleddwa nnyo afiiriddwa muganda we agambye nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu muliza statement azettukubagiza mbiriza mayinze bukimu nkitereka sikonjera siwaayira sirimu heti. Olwo Chameleon anyoleddwa
ayita Bobi Wine akole speech kufa kwa mufule tandike Wamayaye kafena balesaba wokukisa abekubaka wabatuusako ddala tunalabye Bobi agenda kwogera mu resibuni ya Bobi balamusiza baganda bange newankubadde nyambala enkofira nyingi naye leero njagala okukiikirira famire ya Sentamu wano era nga nze kubaguza baganda baffe bamayanja famire tuli baluganda mu ngeri nyingi nnyo ng'ogyeko ekyokuba nti fena tuli baana bawano naye era n'eddiini tusomeemu tuli bakatoliki ate tugatta eddiini ey'akabi g'omuziki nyoka amazina etongubira naye ate ekyenjawulo nze Humphrey kyali wange manyi mu famire bwe mwalinamu kyaliwe kakati Chameleon ye kyaliwe ye banjo Owedde statement Bobi Wine gyakoze yajja kufa n'agamba nze omugenzi ye mukwano gwange mu famire eno Chameleon mukwano gwa banjo statement giwulire Bobi yagamba mu kufa nze muluno olujja omugenzi abadde mukwano gwange ne Chameleon mukwano gwa banjo kitegeeza kyekyo njagala ab'emitwe abali emitwe gyengege nga bwenja ku mutongole sebyakweka bino Bobi tali mukwekweka yagamba ne kufa toli mukwano gwe yajja kulwa mufule kuba akumanyi lwaki akumanya awo tugenda nze kujonjogera nga mugamba nkonjera awo tugenda mugenda nnimirwa mama nyaba sibanga ndi ku Victoria banyu Gloria Bugi awo jonjogerawo nga mulowooza nkonjera Bobi yakola statement eno njekanya lwaki nga ze mu maka g'omusajja zaavuma ekibiina kye nga ze mu maka ga famire y'omusajja zaagamba nti ne baamumma kaadi nga si bavuma Bobi Wine naye mu kufiirwa muganda bwe Bobi yagamba kangerene nayogerera amaazi bagamba gwe otali mukwano gwe kuba oba mukwano gwe toyinza kujja kuwegera Chameleon byazayogera ku Bobi Wine kuva bamumma kaadi okuva bamma Chameleon kaadi bayi Chameleon ali entitled yalowooza buli kintu ajja kukifuna nti wakuba Chameleon ebintu byakyukamu wagenda n'obwo baligamba Bobi Wine akuwe kaadi kubweri tasobola gikuwa olina oyita mu protocol entuufu mb'okozesa erinnya lyo bagikuma osaaga ne banyanza eggu ebintu biri mu protocol muganda wange erinnya liri wansi Bobi Wine mbwakwe kaadi yabwerere nti gwe Chameleon yagikuuma mu bitiibwa naye okuva egikuuma ozoovuma Bobi Wine ku stage wafuna ebizibu najja nakubeererawo naye teyagamba nti mukwano gwo yagamba mukwano gwa mufu mu famire eyo guli mukwano gwa banjo mutowe tugenze mu maaso Kyekisera Mansur yagenze n'akola ka video ng'ayomba mwagiise enjaga naye Bobi Wine era akutte video ya Kyekisera ng'ayimba Bobi Wine n'agissaayo nze ntegedde kikyategezaako okulaga abegezaako bagamba omwana ono byayogera bituufu bakugambye Bobi Wine agenze ku airport ndisaha agenze muvugamu ali mukulaga Chameleon ndikankukube epeesa oliwulire nti Bobi talina budde bwogera Chameleon kuba ebyo ebintu yabivaamu ddali mu byabufuzi naye afunye yanga ayinalo era amukedde omumuyita yamugamba yitawo koleka video nga teekeko kamunyuunyuule omusajja nno yakoze video eggulo ng'ayeekyakyanya akavuka bayita Chameleon kali awo kalinga akavaamu n'abaana kizoke kamubaakinga nga baŋoŋoona naye mbalaba naye Chameleon efeesa emyuse nga gamubugumye maye ali peero nga gamubugumye aswadde n'akola ka video nga yeekaza Bobi Wine amanyi kyakoze leero amukubye omusumaali mutaguli gwe bayita igi 15 ayise essaaha n'agamba sooka ojja oli akagala kumanyiira ono lwaki nti oli kasajja kasiru olike baddamu ebibuuzo igombi egenda okugera igombi igo kintu kibi nnyo igo kintu kibi nnyo mu bizinesi yigawo bino okusirikirako kwebi nga bakubuuza ebibuuzo bwe bakubuuza nti nno Bobi Wine ali atya toyinza kudda eri n'ogamba nti eyo bizinesi my blood ogenda kugwa ekigo if it means eyo bizinesi ya Bobi Wine abantu bangi nnyo boba okosezza boba otezezemu oyisaamu amasi kuba Bobi Wine zi bizinesi yafuuka bizinesi y'abantu abalala bangi ayana ya FBC fund nesinza kwogeraku eniyo penji manyi obujiji yali enziseemu omuntu nzi legirako omutoyi ne malesa wa 14 NUP eyo
nze sina chenja sina political party je sinyi sina indi video mundu gwingambe mbusinza muyingira NUP yali enzisi era nde wakakola mu video bulinga busatu ku Snapchat ogendo jawo mu video bombo yamba sa nako konna kaliro Bobi ataddeyo video manchi akoze nkulabye nga face uruba date palaso ate no palaso yabitani sene yenga akola mu video mujjukire birungi era nategedde mu mugenda kuocha era madendi yawanga ngumwana antaginga Bobi Wine bugwenda lideyo sa uyu Bobi Wine bwatyo akuba indirect ogina muvunana ki nti saa genze muvuga ku kisa yagambe saha mutute ku kisawe fa bageze tutegedde nti chichigo muzeyi wa dondo nila King Saha 10 ate muri valo pira kucha agenda maso tomusange kayira muko za manya ni muzagisa abana bana batabakajja talent bagenda jikuba bagisule wale wembwa ze nalabye zitasenya mannyo ebivubuka ibanyigise empale mfoche y'ebyogero mbo King Saha wakulentalo King Saha entalo ina nyenjira beshi injagala buli lutalo lolaba King Saha yinganze kichayogeddeko ekikyamu nalabi Khalifa ayakolire ku miwoga amayoni embwa envunyu enkebuka yalemu okuyimba yita mayina kunaba nayagabe ekyangwe nenda bembizi baji emitwalo ebiri mbegenda sema kusoma Ulaya wali ogenda Sudani emitwalo ebiri ejeyo otunulire embizi munawogabe ekyangu gogabire ekyangu asula mu mansion oli abakuwudu wiki munawegala collab na Chameleon tojirina yali kutusizaawa ovumira ku Chameleon Chameleon yasingo kola benfu agana go inolimba ne Chameleon luliddawa lwatuuka wa lilipaza agenza okuzzaako enkudinga ine kimba ne Chameleon kyako na muganda ge governor S ine kimba ne Chameleon lo governor S lulina mu lusingano kya Chameleon mbulira inolimba ne Chameleon tuliziza bafana kubya kimba ne Chameleon kyaba gwanga denna kwezi kiri wansi kutaka gede olizero olimba lwa King Saha olupya ne Mark de Urban tuddemu zikola bugendo oli ate tuddamu kuyimba kati okusengera tujemu ebya legendary King Saha ateze nati ate kirada mukati oyanga ayimba no uliyanga ne meme ko situse Saha ayimba no munyone gumyuka ayimba no uliranga kitabusi olaba Bobi Wine abadde walinga awuliriza akasajja ngalaba ka radio kamuvuga memuleta galobozi gasaka laga musabo mwoza tunabira ko ebya afrobeat bya wiro tetu chaina olumu ya Odde biswahili bebe byekidongo dongo mbuzi banyi banana ngampuliriza vairota music ya shiftinga Muhamedi bati ngampuliriza mu vairota it is shifted awe nali nkwagala oyige empisa ba promoter bakubye bakalamaji obase tolina mpisa baganda bo banuna kumachanga bukyali basajja banno bagoba no banuna wekoze ebintu linda kugamba kameja kusanga awe tuli ba promoter bakuwadde sente olusi tokola nozitta awe tuli awe nkwagala kati ngoyagala okulaba obuzibu ze Chameleon nkubule ne butiketi bono bokozesa gundi ni gold bembe mukone mutima zembi manja to you know kati zengena kuwa test gama boy na ekisawo kyotegesewa yesaba mwe wali obona ofuna yo nomulema ujja kufuna yo nyoko nabaganda bo kino kye bayita okwagaliza mu music industry Bobi azayagaliza nti osanga obwana ne bumudula nadduka nasaba akalangu omusajja alina okubeera nga akwatagana ensonga z'eggwanga n'ateeka mu face mujje mulabire modula mujje mwagire fake famaika mujje mwagire buli muntu adduka ewuwe nazi supportinga industry tagikotogira nego okubire promote omugambo otomuwa mulimu mbate mbonzeyo mu video mbuwe King Saha oyimba Saha wosinga Saha obulogo oli muganda ngina kubanga nayo mupire ente bina yayine ebyoto byakomamu wegala ddo mutegula yagano teguka Bobi Wine ndakubye omusumali mu nyoda muwanise ogenda kukola ki mwasemba ensi yabategeera Afrika eri London wa Richmond promotion mwasemba omusajja omukulu yayimba edda n'obanga bakumoto obeegayira mbu bakuleeto bwetolinda demand yo ero lina muno wali nego nagalo linda demand yetuuke nti bakwetaaga nego tolina bantu kwetaaga gwonoonya emirimu bujala nzendimbe that level liyo raida ndi kubachaga baji banda musinga ati brand yamanya singa ne swans but just a farm of thugs last time bakuita kuzikope tunotambula ne JB atambula ne heavy kwanso that is a mbuba mmesi maybe ba melody abane nabane ziba kusembo tambale melody
Mbuleti ziliyo na Island kazijora ga mbuleti ziliyo na Island ne songs zilimu organizer ziliyo na Island yasoka wede andi bade brand yakabira sound badenga bano badidi uli azizi badi boy nga basigninga abana nga bali asente kumukeka kwese tuyino mtuso na kudde okole bya kidongo kwile buno bumero bwana kutoka kutanga kwira promoter on Denmark nuke ga ili lembu saka mtsule saka musule bona uyasa ku radio chano nyo obuvulumbu sima nyimbo nono nyo obuvulu odeka mutima kali akarogo lembo wakalumise mbwa amatako eka ulia kumbe wakateka mwedogo kana tira kunaza amatako mutima amulumise mbwa amatako no mutola ku ngunde bamujjanjaba tokera yakyakolera emirimu gyenjiri donke munawe na manager chinga kyasaba ebivulu you don't you mujamulinda demand ne promoter yebuzizo mu bisino musajja kamiro kachi nzinna kubuza mu bantu banga bedde ni bakubaga kuli kuzanyisa kamiro banza bisaha niyo ko just story na mwaka sajja ero teka wemba babiri bagambe no Bobi Wine kyamukutteko Bobi Wine kyamukutteko nange wandoga mpe mule kukwata bukwasimunga nondoga nembiranga umwaka guna mpe mulabwe muzibantu ewandogera sidda mukukwata omuvubuka yandoga okuwe muloyo ne mukama kati mulungi nnyo sikyalagala kuwe mulabwe mula Bobi Wine Mwanyatire nakauka chocho alina maani otudda mu byolubi ndaba kasajja we kasula rasita legend osula nyumba simple legend osula wase atuwesu gatyo tuyino kuwe kiti osula watata sendo ziteeka wazokola kamili sendo ziteeka wazokola yulinga Emmanuel dog we no linga avuddemu ebi omusokolemu ebi sendo ziteeka wazokola muvuma sahambo enjaga nidaba gwe muwulereza legend asula wa anage ku nyumba yentuufu nga ine ekyapa oba bala musiya kirino lwa kesi ya Kalamaji oyine ekyapa kyoyina ku nyumba yo tebiri wabbala mu kesi ya Kalamaji tezo baba tesagala ka bushenga nangane kola ya chimba oze ngo ya bibala ole abantu pengwe njoka no kujoliwe this goli yambo ya semu jungana nga musajja afike tuwereza yagwa ko Bobi Wine yali kubesi jene mwesonyi wa bwento kutudisa kandi wa Bobi Wine besi yambo dise myaka 15 njo mu sasa ya kudda Uganda kamba gire Bobi Wine bangambe kola ya chibala osula wa gendo abe chiri nakauka buli muyimbi akira wasaha buli muyimbi akira wasaha gwa kwata tendo lonya bakazi fwe batubya mu sente bagaga bafe bono nyano balimba nzi kudoli on TV wewe wakuba luga kudoli on TV no mukuba sente no gamba isabe yazibba ato manyogo wabba mukazi wo no gamba jogero isabe yabye sente zo mutandika on TV ogitandikira gechi music ko gebe kuba oyinenge jo limba mu abakazi bano babba sikale baba otandika ebitu bya sipa liye chibala zendi team top boy Osula wa wewe wakutte kusaha fe bagatu twinzo sirika wakutte kusaha omwana yaveri ku mwale kitubulunga akuba mupira akona atunda mukeni mbuwa yamba kingisa ino lima ne kingisa wa collaboration uyo baba muyambye uyambye obumeloni bwozina bwe bimba nebikuba ku kisenge mbayo limba lo ina collaboration yali yakabi ngovude kubona ko kolagana bwa buchoke mfuna omuyimbi wetumanyi ndi no amanyi bamwe collaboration ne sahamu weye utabolo na atona please don't fool us muzei hang your boots esiro tocha asobola kuddamu kuyimba wakuta ku geto itocha asobola Bobi Wine awonisi tocha asobola kuddamu kuyimba wano Sweden Scandinavia promoter wonna bachaliba ochimanyi ntende jibu bonna tuwogedde tocha asobola kuddamu kuba wano atabali mu kyuka kyuka bwayagala okulinnyirirako olwokuba ndi bakuwayoga obusente Chameleon ne tutumanyira nnyo nawe lamna gamba mbadde kubbiya nikukibada bonna bapromota mbetolodde ogenda tubuulya bapromota manyina obbakubira essimu mbuyagala mulimu gwe tolinda dimandi abantu bakwetaage gwese bwolaba munno bamuyise nga ogenda bamwetwa muwa mulimu oli mulalu
ate side eri Nigeria engageze ngende yeye ngende yeyo onejuke bwatokira nga ziwene agenze nkujukira kunji nnyo nga ndi mugagame bwayogeranga obagenda ku badira bateyo quality supermarket erubuwa ojuke bwatokira nga ziwene agenze wagenda kulya ngalya melon okuche kusaha gwengani mumanyira kale ba ngomanyire saha ngandi wano mumanyira n'okumanyira nondeyo mu judgment obandekeyo taide n'okulamusisa senkulu mmando ati bamukubaye bamugobi Kakweza agenda kukola embaga ngenda kulya bana ngende yeyo esijja kugenda kanso genkuleke nejuka bwatugamba nga ziwene agenze omukulu yajja wano ne mu hosting nga yajja Sweden netumutwalako ko mu studio ali musajja mu Jamaica bamuyita Famous akuze nnyo bamuvada abakoledde ebigoma wano asiiba nnyo wano bamuyita Famous mwanda banga alina omusajja mu hosting Famous yagamba bamugamba tugenda kuleta Chameleon Famous yatia Famous yakera kuota studio kuera studio mu Jamaica ne munyi ngolinamu abantu ba South Africa bakubulya nti wakabi Famous bajja bamutipinze nti akasajja akajja mu South Africa kazibu Famous yakera kuyonja studio kutereza butebe tereza esi nga tuleta Chameleon nange nenzimba nga ndese empologoma nkobulira tutuke wa Famous bakube ngoma bayine nyi bali kodinga nya ziriye zitazijja nayo za muswaza malita watajanga awandise agala nnyo beat na agatirira ku simu naliwo tawandika jannyo ku simu nga agatta ezimu zonna bazigattirawo nga wendi wano bamuyita Famous ali wano Sweden wano abo Movado ba Alliance studio yeri wano nga tugenda bamalo recording ennyimba Famous yalina akagatoka kapuma ate omukulu takamusabye bannange nawuliranga olutiko lungiise Kamili nawuliranga olutiko lungiise Famous yanze bayira ngambo kyakasone Kamili nemugamba rasta yoyo nga rasta ngiise vivi nga tamugamba amulekemu kapuma wallahi amungu sisi no kale nkubulira Famous yatera ngamba era alimu ebintu ebyo bya free ebyo bisudde kaliya muhozi mpayo yagamba akagatoka puma producer yagamba no Famous yagamba story chono chali na yike vivi twasoka netuwamba studio bagifulumya mbuli bondo buswidi wali bweyimba imali bagifulumya ngo musajja ze twasiba no mwana nga vibe yakabi kulasto musajja nanje we vivi nasaba akagatta akatule mne ngamba Allah jalalu wa awlati sida mna kusembele yango ziba no last nze wanji we vivi ku Famous ningamba tyo sichiddira Gaya soka na doubt na roza adiringa na muntu muchamu na sida no Chameleon nimugamba na Chameleon namulaba ndimbifana ningamba yo ne kulasi ya chandi star ngasa munika gato kugundigira kubika puma kala yisinyo nika twena gama kaida pamwana gato star mekaba dasa omwana mu Jamaica yatia aina gaibu yabuli na baba bamuyita DJ ono na Uganda bamuyita DJ Chwe si youngster Junior DJ omulala Junior yana abimbuza ku select ngamba mwana Famous yangambye mwana njo omusajja yali agasitukira mu kagato ngamba yoyo star kalize munange simulaba nga star zemulaba nga kazanyikirizi zinagana okukiriza nti star kubye yekolo bwekozi bebe kuli anyimiza ku story ya Kamili edda banga Nairobi bana fuka nyo basitani yao kali wali basitani yo bagena ku Nairobi bafunye baba bukenze bapanza hotel yeje bebe kuli anyimiza from nowhere Chameleon yasuka nagana nakwata omukufu nagukula mu buno omuntu obera mu minyolo nagukula mboku sisi nakula mboku bebe kuli atula bo yisuko sisi nakula mu
sapulira bebe kuli sasula compensation mu hotel niyo kira bukezi na jamu omukufu bwa kugamba yaine ebintu byembeerazi nayo nze nsubira omwana oyo afunye leero eddagala president akutegeera n'olutala luyingire munakulaga nti rasita oli musabirizi nnyo rasita ebintu byo byokola biyigisa kyusa mu katiba ukyasobola okukuba ekyannamukaka koma maido n'okola essente n'oddamu bwotyo n'oyimirira negwe ebikazi ekisuubula kattanyanyi okiwulira nkigaga ng'okiyingira ng'okirimba mbu olina business idea Million TV bwebakulala yemayiriyo nayiranisa banyi rediyo tuzitukogera ng'owayiza Isabireti yakubba Isabire akimanyi Isabire akimanyi nti wamugamba nti yakubba omukulu yanaye omukazi omulala gwe yatwala ssebe booki namugamba mbu akoze ebbaala omukazi yagenda okudda e Uganda abe ku bbaala bano bambita switi azalimbira mu bbaala nga ya mwana wa ssale ebintu by'ebyokola ebintu ati nno wandibaduleka bageto yuti ne bayiiya nino omugeto yuti wajja ekikumi wagala kukubawo omusajja gwe Bobi Wine nino yakula tayagala bayaaya Video empowerment ndi ku ntongole sirina buzibu ate mugenda kukola muti omukazi bambi avuga ekimoloka kyagenda ku bbaali bamugamba nti liryo ayi asanga already top nga bali wali bamugenda okubuuza bani abakuba ebbaali ya bba wange abamugamba lya mwana wa ssale olagamba I remember that bbaala ogimani bakimanyi ebibbaala mukazi watu yagenda azunga bulijjo ateekamu ssente ateekamu fiance ssente azibaani omukazi otuuka eringa ebbaala ssente bali bazigulamu bu bbalaafa oza kwada kusaha ndi wano mansulu wange otya uyitawo otya awo bajja kukolera video 15 buli kanaku eyo pesa fuse bononya balaba omanyira si saha siya ojja kunoonya gw'omanyira mulaloza kumanyira saha nga ndi wano zigusya gwe kamiri omanyire saha oli musiro kolera video 10 lunaku baga muvudde ku saha gwe kamiri ajja wano tolina sente baga bakwetano bakumota kyakwetana kusuka mu kiwoteri nekusanga nezinga olina omusweta etugulira kibbaga tukuleeta ne wano omanyire ffe nobba n'omuzinga gwaffe ogwa gundi ogwa busi yagamba jojani yagukuba agutwala lwagubba bubbi twakulekamu n'akazinga kaffe n'empewo ekuyiseemu tolina gyodde ozunga buzunzi naawe omanyire omwana akera ku makya nagiye ali omulimi afuuse omusajja ozimba mbu oli sitasita waawa nze toyinza kufuuka sita naawe gyendi nze nkumanyi nnyo ate naawe labisa badongo wakuba omuzinga gwaffe wano towolina muna kisapa zigula zisigala kibbaga toze kuyimbira ki bali bakuwadde sente meka namusanga mu kiwoote wano mu kukooti alinga ogudibikooti avuka ababoda bagende kunonya mayirungi nakawuka gukooti guddugala zingi musajja waffe netabitegeera ali awo zingi yafuna sente maa namuvaako ndoza nafuna obwo mutima bwalumisa embwa namugwako watanyana sente za bbaga yena ali agusita kuki ne mwana muwuddisa bafaani mubawuddisa nakugwako tulina sente za bbaga ntukuteeka tukulabirira notukubamu n'omuzinga gaffe nebusigala ntubugula nga godda wano ng'omanyira saha kyaliwanga ajja wano n'atukubira omuziki siyinza bikkiriza byogerawo nojja kuzinga bado ojja wano nga tolasita n'ebigatto by'okubyo bimu obigula wano muze ng'ogamba mugoli sita kuki naawe ojja kumanyira naye bali bafala bikazikazi ebyakalaba wiza okudda n'olimba bagatto yoti mugoli sita gwe sita kuki kunayisayo kibebekulu kijjano nga kiwunya obuwowo buli obuwowo bwamalayo buziwena bwakibuli ndebedde kisajja kisitenegeje kyeriise kikubirigalo bindi Bobi Wine akuba busuuti naye abasajja baakulekaleka dda bane boyimba nabo baakulekaleka dda okuba obupalepale bumala kiini ozunga buzunzi onoonya bavuga banoonya 10 n'obakyankalanya ne palaso omuto wanyirira okukusinga palaso anyirira okukusinga palaso azze mu bindasi palaso eziwera organize okukusinga palaso zesta negwe weekola ebintu oli mbavubuka bwe toyagala bayitewo ngali obadde bigwe sitagu ovume saha nga tuli wano siya njagala okubajjukiza Rebeka agabaako embaga y'ebinda biraleka kwenza Senkulu Mandwa
ujja tegeera akaliro omukazi yazze munakuza n'enviiri ndi ku watermelon yanganya okuddamu okukola video nga nywedde omwenge Juwezi Zawedi yankubidde essimu Zawedi yankubidde essimu private jet ejja ngenda Arizona mu conference Bobi Wine Bobi Zawedi yangamba ngenda kumpa speaker ngenda mu Arizona senkulu mbada tyo ojja kukola nzija na mu Amsterdam hoteeka wabivulu kakuweza mufunyisiza olubuto awe tuli ngenda bawo tabuvamu omukazi yewunyiza olufumija lumungo olali lubuto yabuze oyo musajja bulijjo akola biki kulya kalo bunyonyi gasiya manyira abantu ozimba omanyira Bobi Wine mbulebeka agaba tapostinze busente zamu wadde okyali ne Rebeka kati senkulu mandwa buli omanyira Bobi Wine ogwa omanyira Bobi Wine ngomanyiza mukazi wo kyamulina legamanyi ga Bobi Wine tegereza kuletera bulaya Bobi yajikuwa ate omumanyira okuba ofunye omukazi omugagga Bobi Wine yoyo gwo omumanyira ng'ogwa nze ni yupi yangu ne mala kutoa isawa 2 mu nyanga sibitegeera nga ninga apame obukwanso ani yupi yandeka kechigere tuma uzi train jomla bas besura mu train wano nze train za kabla kate nesure mu train eni yupi yandeka kechigere nsurvive nze buli political party yali nzize zisemo omuni eyo omanyire Bobi Wine omumanyiza omukazi sente zitali zizo senkulu mandwa okyamulina kakwenza mufunyisiza olubuto embaga ebinda tugenda genderi abana bezzana ndagajja abamutwala tukuba obugoma ogenda tukola ki wali wa Japan tusibe okisedero bamutwale nenga mututte muwandisi wa bitabu so si mumenyi wa kufuru senkulu mandwa genda mpola wegendeloze wegendeloze senkulu mandwa umwana nakola video ngamanyira Bobi Wine n'amaka gamenya olabo yakumenyera agago yasindika muka Kakwensa kana mwanikira ati konga awambe gwanga Bobi Wine might have sent Kakwensa kuba agaba mukwano gwa Bobi Wine nyo fan Bobi Wine agamba ogambye ati nagamba Kakwensa tereze ensongezo talido kutoka oyo so yimo Brian simanyi oli mbasawa abaganda mu kilabu zebayita simanyi dayino ate okutamba bakaba za Owedde onyinza okukiza okulaba za Owedde gwe ngali wa mugamba simanyi bakane Chameleon be mulimu kutambuza nze ngokiriza okugwe tosobola kuyitawo otya ku governor mwiga okukola muve mu bigaalo bindi mwenna mujja kukola mutambuleko n'abaana bammwe nzabana bammwe nibaleta mu afirigo baze kukoja abo seni mutembe guno mbaleta mu afirigo tuswe bakuna security weri security weri jangu kube ngutte no kutta jangu gwanda manyo mpulire bo mutogo musese mbule kubereka kadoma jangu orthodox light uppercut cross itawo zesiba ngona mukwano gwange yesente omusajja ne yali apadde video sebo muzenvume Bobi Wine uyu undermande muzenvume Bobi zanna no ndi mawulu by choice kuba manye bizibu byange myoke tamanye ekira bakazi bantya mvuma ninga generator teri mukazanyiza kubeera nga asola nange wiki n'atadde nenno mwe mbasekeredde wafume Bobi Wine ngo ino omukazi yennyini ali waka wayinza okusobola okunyiiga ng'ovumye osobola ovuma Bobi Wine mukazi wo nanyiga n'agenda azinamu Bobi yange olw'obukamba osobola okumanyira Bobi Wine mukazi wo n'agenda n'azinamu ka Bobi yanga ne guggwa ddulo Bobi Wine alina obusajjasajja bwe yatega ategeeyo buli ebo Bobi yanga bwani omukazi asobola okunoga ng'awulidde ovuma Bobi Wine n'azinamu Bobi yanga weegendereze mumanyire nnyo ekisinde mujja kukiwulya Kamiri tassa Kamiri tassa Chameleon tali mukusa Kamiri tassa awenjagala kumanyira yanga olaba Bobi Wine kyakoze a life an endorsement of a lifetime akute saha namugamba tuula wano tumulabisi but in real sense saha kikyayogedde ekikyamu
Saya kugambye konti tomuyambanga. The man was just complaining you wanna stop his food. Fina tuyina family tuyina obuvunaanyizibwa. But the man was just special nakugamba you're stopping my food. Nange nina abaana maama wange bwogende nakawuka abantu bangi baliisa. Lwaki oyingira mu mmere ye ate ng'ogamba simanyamu yo product. Fina tuli basajja twagala kukola. Nzayimirira mu omuntu yenna ayingira mu kye bayita wenzi gy'ekikumi bannanga baayagala tanjagala kubeerawo. Akavubuka kayiyiza kazimba ebizibu. Goza bwebwa ni musiro wache kibambo saha se zigunde cha muwala wa sale. Bwebwa ni musiro kolaga ne saha bwabanga muwala wa sale yazimba egundi eyo. Kati yolowooza waba muwala wa sale yazimba gundi eyo ennyumba ya saha. Goza saha afuniramu wo kubanga atakuba bakoddo mibi. Tukitwale musali divati saha is a realist avudde yalabye buli gundi saha muri mu lunyanja nze namula bange yente mina kuba kompira ne saha ina left. Nsikubanga ne saha uyo mupira yente. Kama nyo mupira zese unyana sawa okuyingira okuyimba nali manyi ekitone kigenda kubirira mu kuyimba manya mupira ngabire kuvira paka yo wabutino ngabira awo eva so hali musambi wa mupira ina kalefta kagonda kali wekati nene mwana afuna okuyimba na kama namujjayo kamira nagala muzza mu kyalo tomanje kiri okubera nga sente ze zigenda okulikodinga waddiri ezisooka oyina genda ku nnyanja okukwata mukene abeerera ddala eri ewasembayo bannange sente kubeera nga ogijja ku mwalo ng'olina kuvuba abamu tebadda mu mayengo naye ebyo byonna kamiri obimanyi omwana yakulira mu mayengo naye era oyagala mussa wansi gwe wakula nnokekawempe waliwoko ku byakayi wali obba amannyo g'amashini ku gundi ya mudi ng'obba amannyo g'amashini we baasabye era wakyogera wabbawo ku mannyo g'amashini zino zimashini ezisala shawuliri ngogenda n'otunda n'otandikamu entandikwa n'osibalegezi n'ogenda muzirayo nizammwezo ng'ogenda okuba sibanyiragawo gw'olinako nno byobbobo byopakula naye omwana akwata lyato omwana munaku n'agenda n'atandika okugira mukene afuna akasente mukama amubuluddeko amuwanzeeko eddusu azze mu kaseera nga music mukambwe nnyo gumanyi kyekitegeeza okugamba nti okopa omuntu tosobola kuyita bangi bakopa ekabiri nga tebayitangawo bitona yasiiba kukopa naye nga tayitawo bitona kukopedde ebbanga tayize nakuyimbira masabo kuleva gye bagambanga nti nno simanya akufaanana n'omuyoola ebigeri bado si kintu kyangu nnyo omuntu okubomola bagamba muno okopoli ne saha yayitawo nga omuntu gwe bagamba gwakoppa yali asinga mu ggwanga bamuyita radio kati saha waali kitegeeza n'ebiseera radio we yabeerawo saha nga alina mulirwana era saha katonda amuwa emmere ye because there is too much room for everybody to coexist and survive emmeeza nnene nnyo buli muntu alinako omugati kebe internet anyone can be a blogger anyone can be a vlogger emmere nnene nnyo toyinza don't stop somebody's food fenna omugati munene tujja kulya tebanjagala ndagenda ba negativity go are you treating people right n'owulira okutunda sho olina kuba wa boda emiggo ate wa boda gwotuma barafu mukwata akatabi mu nkuba wa boda emiggo mbosimanyi shetunde gwe bibi bintu kale omusajja legend zali kati okubamba okuwenyulo wa boda kiboko mufe twogere ku wa boda gwotunda ekivu kale wadda na mbintu ebyo kati gogenda tayagala kukola collab ne Seven Victoria Bugu kwa naye wakweyambula ofuna oluyimba awo watuuka rasta gwe bagambye saha agenze Bulaya atagenze kuvuga gundi that is why I like Douglas nze njagala nnyo wizo y'omumulaba ne wizo yali hambo wizo muba star mu family njagala nnyo Douglas ne Pius abaana abo bali hambo mu ngeri otayinza tegeera gwe mpayo scandal emu gy'oli anti Palasa ali mu zi scandal weziti bubeera butono nnyo era bugwa amicably tubusolovinga oba wizo era buli ambu wizo amanyi biki agenze wali nskin akoze bwati abira mu happiness ze naye omwana Yosefu oyo muzibu wizo bwakubira promoter but don't give this one a job wizo asobola okukola ebintu ebyo mbokubira emmere ogambe tomwamuli bawizo be bantu mmere basinga okwagala mmere ayagala nnyo wizo ne radio kuba mmere yali alowooza afaana radio era ng'ayagala nnyo bawizo mmere ayagala nnyo wizo naye olaba ne wizo tasobola kuba simu nagamba mmere onfunirayo kashonzi gye nkube naye goli wizo wamma genda oŋŋambire mukulu wo tetuminaako obuzibu naye tozda ku meloni ebiseera byo tuwagira redi yabibaba awulina kirala wizo maze nkwaga bwerere omusajja musirise rasta ekintu kati ekiriwo butakiripira kati ogenda kali egenda kugwa mbuuza wizo kyekiriwa ennaku ze otabira ku maanyi g'abantu oyinza kutunda liri pazo naddemu okwogeramuko naye omulyo gwade gumumyuse wiiki eziwedde ziri
lili puzzle wange gwensinga okwagala lunabe mibi gwensinga okwagala sinti yasinga oyimba ne kansanyusa nakakebera kokko weekend ewedde ngema bigawa kamyusi wiki leka tambulidde bulungi bakoze interview nga 18 wiki leka tangulidde kalina yakali kagalo kwata manyi boyogera nnyo luso oyo nona naye enda yabo kibadde bakataddeko ekigere wiki namba nze nkalabye omunyo gubadde kamyukiridde kabuuzeeko kati mukulu waffe ekintu kino asobola okiyitamu atya ngakkiriza dikingisa kati amuyimbwa amusinga okuyimba Ready, wizo yasinga okukamiri okuyimba time kemu nga good life esinga kamiri okuyimba tewali duo yakubye hit after hit ga ready yani wizo bayimba ko kubyo muna kirize era wizo bye bakasinga okubeera nga bamenya do in fact kamba buli bintu big 3 bali byava na Odde already good life ya penetrating ne bako na babiri obawo mugwe yajjayo but radio bayimba nnyo ne wizo yayimba nnyo wizo is more of a legend and a calm guy than abasigadde bonna bayani don't want rubbish kale tubajjukiza nti omupiira gukyali 3 bwerere tomusange kayira abatuusa kuva Bobi Wine yakutte ku saha ate nammwe muli bazibu Bobi Wine nawe oli musajja muzibu nnyo otereka obusungu bulijjo bwotyo ng'olinza akwogera Bobi Wine nawe otereka nnyo obusungu fada olinga yabadde yagamba nalinda dda radio munnange mukulu wange mugambe ebintu byakola si byagala ajja kumulya akakota wenge kulwasa noseka radio manya wizo pamili mugambe mwana rasta bili basajja barasta naye ebintu byakola bya kidongo nnyo kona stop you get youth food kati zonga mama rasta muganda wo bwaba akukubye nnyo mudo tambale buno melody obwana obuvaamu enjoka bwaba nawe mbiraba nga mude kintu kikwataga ndio kati obo melody bwa fronting abujebbi obubbi obulama ne kofuro bwe bugenda mukuba saha ataba soyi mukyakina kile kivuga kyaba kyali kibba abantu kijjenu so kye bayitanga kijjenu mukyakina wizo awo nno we tuli munnange babi Owedde ankubira n'atera okubaleka Moi babi yangamba nnyo okujjukiza abantu talina zi decoration babi yangamba merita ku meloni yabikene Oweddewo aga mugambe mbale sawa tunashakunya Gana matako galiwo nga tumanyi okugazina wae okalekede wizo nga tumanyi okugazina gana matako galiwo bwekugabana ekyo yabona esiti mukamiro nalina obuyimbayimba byakola akwane kamiri buli awo we ekiyaya demusaawo bato saagenda bakuba ekigo wizo nze mbabuulira ekikunyagaza wizo sirika nnyo sirika tobiyingira namu omwana atangwanakula nnyo entalo muleka lumale luno oza wizo musiru wizo alina akayimba ne saawa wizo yakamanyi kayimba kaali katunda nenyimba kamiri zalina ne wizo bombokera ati yali wadda nenyimba za wizo ne gundi zezisinga ezawa kamiri wizo mugezi akimanyi musaha asinga kamiri kati so kibalina oluyimba lwabe lulungi nnyo nga tolina okugazina babi yangambye mbajjukiza alina zi decoration bannange oba olina embaga emikolo genda ebusaabala ekyennyanja ekirungi babi yangambye alina ekyennyanja ekirungi esekta devi yakedde kunkubirako nti mbajjukize baliyo ekyennyanja ekisinga okutambula abasoga mwenna ne gundi yangambye Alex Mufumbiro nti mbajjukize bugeza kufuna ku mukisa n'ojjako eyide Kampala okyama bakwira osoga ne luzibu lunzanya ani asobola ku lusoga bw'oba oli musoga ng'oveeyo jjinja yisa yiganga
Chama koke busaba lyo ku fish. Ameri yagula beach mbajita Arizona. Abawizo ne bagitunda ne bagula mu endogo njijukire endogo ne bagiwo omukyera ate nefa. N'abaana abo. Dagaras. Wachi mukolera ebintu ebyo. Oyo kamiri afuna kuko kusete nagula beach bagita Arizona n'agitunda n'agula endogo ye. Kabese kuma ajijaga endogo yagamba jakwata ngalagenda ku quality. Endogo ine ne bagiwo obuwizo nagenda ne jebbi ne bagiwo omukyera endogo ine ezimba olubuto wano weti. Endogo ine egenda efa. Udagaras yagitwala ne jebbi nefa. Ne buzo kimukolera ebintu ebyo. Abana abantu bimba kyononye. Chame busabala. Ole ku kyennyanja babi angambe mbajjukize wali ekyennyanja. Kamiri yayina embalaazi ndogo yeba yajijja wanali mabwajiuze Sudan bajiguleyo. Naji woyo wizo nayambuka nayo ku jebbi wali limba labe wa basi kasayo abaya mukira ngasaba iku. Kas ojijukide embalaazi eyo. Gavana ngina kuyita. Embalasi wizo nagenda jiwo omukyere embalasi nezimba olubuto negenda efa. Kawuchenga nakuba embalasi ya Chameleon efudde sibanyo omusujja gwamula na makochi abo bajiwa ebintu abo abaana. See, I don't trust those boys. Bajiwa ekikuta jukira hose eyo mu matooke bajiwa ekikuta ky'amatooke babajiwaki embalasi nezimba olubuto. Ate se bayina valuvalu nga yakuba embalasi yaddangulu. Jebi bamubuza weze donke. Nagamba rasta. Andi bisabuse mbochichi. Andi ganya ubuzeguka. Bandi ganya ubuzeguka. Mbalase yo. Ata wizo ngenzo muyaye. Nebuzo katanzo kumuko gwenzo tanzo kucho omusajja muyaye yaye. Nabuza wizo namusanga. Why? Embalasi yabaji. Mbeyalwala ka allergy. Allergy yatanze kulumano kabaka allergy yakajja. Kaliko yakamutugamba. Nebuzo sebu yagamba embalasi yalwala allergy. Allergy azeo no kiseera kyakabaka nonga tumubanja. Allergy wajidde kaliko namutugamba allergy. Nese wizo yongamba biseera byadda embalasi baddemu ka allergy. Mbase baddemu ka allergy. Ndio juzi wano kabaka twetu mbana. Nabuzo kumanya ne muyaye. Yabo. Aganya omuganda ya mukotoge naga embalasi baddemu ka allergy yasta. Mwana gavana ono. Video nde bakunyigira gavana. Obirowozo zamu. Gavana video no girowozo zamu tote hype yange ko ndiko ko liwaliyo na Island. Video no girowozo zako gavana. Kwale sagalo chusembozi yange. Woza chaliwo. Gavana mbozi yange togikyuse gwe olwaliyo na Island gwe. Mukwagire ku King Saha muyite mukono muyite matu byasa kubina mukapera. Anansiro kuntagira King Saha. Yankubide uko ku machane simu yange. Mutagire King Saha so kankubide ko kono. Mutagire King Saha bamuyita Top Boy Mansur. Jabana wange so kamano kodamo kaba kubira mwizo gamanti nimba. Bazanyire munaka musajja yo mukaka sente omwana ona ali birala. Banange embalasi zaliwo. Gavana muliyo na Island video nsagala Roba chabulani. Owedde Gavana. Wana wange oyo sagala bamusale misinde. Bahimbira akayimba akala kenna singa okutya. Agamba ki Chameleon? Kati Chameleon je ateka ti Chameleon obuyaye bwaliko mbabuli kyagenda okuzaako. Chameleon agenda kudduka ewa bebe kulu. Just give it a matter of time. Ogenda kubalaba. Chameleon ayagala kuba yekka. Agenda kudduka kati. King Saha mugamba singika request. King Saha ni mumunoonya wano. Muganda wange oyo.
ate nina okugenda ku Kyekisera nina okugenda Denmark nina okugenda gwe Kamero the series gwe ka promoter kebaita Kamero noonya mangu gwe Kamero sibayi gwe Kamero noonya sonyi Mero the series noonya n'okubira ku Kyekisera eyo Denmark Kamera izafuna abantu Kamera ndatu ndagenda afuna muntu n'omu ebyabasaze sazedda ebyabasaze Bobi Wine abirinnye mutabigenda afuna muntu era omuntu agenda mu bya Kamera abeera musiru Kyekisera wano mwina naye yako yita top boy King Love eyita ebintu omwana oyo Kyekisera nabadde naye wano eggulu kandabe King top boy nabadde naye wano eggulu ku simu King top boy aina no kaleeta akalala nze nkamanyi yakampereza dda mu inbox wano munoonya no ku whatsapp yange ekikulu tekola bulungi nji whatsapp kyange kyenjagala omukubirako ekirala naye banange kamulinga kaliwo nga tumanya oko kanoga Gavana wange ono video gyempulira nga ayinza okwokya mujja bbira bange ebyokusaaga ono wange oyo tulina kukola endala ya kiselebrity ayinza weno tejja kuvaayo mwe mbabuulira mmwe naye nga sisigazza lyanda kamunonye wano nga wenoonya saha kati obuzibu enkozesa ate esimu eriko enamba ya saha entuufu yekola vidiyo eno sigitegeera kiva kuki amayi nkaddiye musoke mumpabule kiva kuki bw'oba oyagala kukubira omuntu let's chat on WhatsApp. It's a fast and free, simple, secure. Kati wano betegeeza ki? Musinike request. Teze nkuze bine bintu sibisobola bannange. Enamba y'essimu ngirina kwenese. Mimbala essimu saving. Ate nga kamulinga kaliwo. Lwaki enamba y'essimu eno teriyita byenjagala? Mpagira saha ate mpagira ani naawe obadde ki nze ndi wa saha kagwake kagwokyeno nze mpagira baana nze mpagira saha temunteeka mu bintu byammwe ebyo siva ku saha saha must shine ekimala nawe nakala wakaita ekimala kankazanyi Guliksi ku ssente babintu byokwefumba. Guliksi ku ssente. Now I need to take my governor is. Waliwo ebintu byemulaba in a long run ne backfiring. It's like on TikTok. Waliwo ebintu byemulina okumanya bati in a long run kiyinza backfiring amuna. Olikyaliwe olikitaawo almost yamuleeta ministry n'amukoza. Mujja kiraba ng'ekyangolwa vibe nekiyinza omuleetera ebizibu. The respect I have for my brother Governor S and his mentor, wow, yamukola ki since amukkiriza to participate in such a video. Kitegedde
Sebo gwani? Sebo gwani? Master Martin ya. Martin osenzi dewa. Ndi UK. Oli UK? Yes, boss. Sanso okuwuliza Sebo. Kali muganda wange. Je bali kuweereza. Amina Sebo. Omusajja tumukube. Kasabule. Roya tumukubemu. Tukasabule. Amina. Kambira kumumiransa na phone. Kambira kumumiransa na phone. Omanyi gwocha kamera. Kambira kumumiransa na phone. Miransa na phone numye. Kali no video miransa na yayinza okujinyumisa. Wa muntu wa saha. Nechi simu che chikadde nyate nga salimu sali yakuwe simu miransa na phone. Miransa na salimu sali yakuwe simu. Nojigana kuwagira Bobi Wine. Nojiza nayo. Tutegerekeka naawe ebintu byo. Kimuswaga bichina ego kimuswaga. Mubere mwe bakimuswaga musiba posibi just buvako mubere no mbikuru no mbira mwego. Tachiwe mu King Saka ti top. Mweke ndiri mu managing omwana ne katika mide musobola kwogewa kamiri.